ebiri mu Buganda wano leero byaliwo ko nkugambye okuva mu 1936 37 38 ku Daudi Chwa byonna byaliwo nga aliko mu arresting bamu arrestingidde wakati bamwagala agende mu bantu kubanga yali alina obusobozi obusobola okusazisaawo ensi n'ekyuka tewali kiri wano nga tekyaliwoko era byebimu ebyali ku sitole ya Muteesa okutuuka okuwaŋŋangusibwa eddoboozi lya kabaka libadde ne kabaka atiibwa kabaka atiisa bazzukulu ba Muteesa Asira muliwa abenkere bazzukulu ba Kidimbo muliwa mujje tusalewo tukole ebyaffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna abatulaba wonna wosinzidde amanya yenze Sakozi Faruku. Environment ndoza mugiraba bino kasola be muri nolaba ekiwempe muri bwebityo oba otegeera ensonga ze tuliko nabagambye ensonga z'Obuganda tugenda ziyimiriramu tulabenga tuzigoberera paka tugenda basomesa bano Bassekabaka be mwali mutamanyi ne be mumanyi tuberenga ebintu bino mubeera nga mubitegeera because eno generation tetegedde Muteesa tuyani Muteesa wano azaalani Chwani amuzaala simanyi mwanga twani ava mwani kati byonna titubimanyi kati ababimanyi webali so baganda bange shene powered by Sozo Property Consultant bagamba boina byonna byotuna biri mbeera nnungi bakubireko kati singa sina malabudde kamba njulire muganda wange bamuyita Saabakaaki Simon Peter wendi naye kati ensonga muzukulu wa Muteesa Asira ndi musajja Saabakaaki bakola mulimu ki mu lubiri Saabakaaki kitiibwa ekyejje ezibize lya kabaka Saabakaaki kitiibwa ekiweebwa oyo akulira ejje ezibizi erya kabaka ne bayitanga erya bagalagala so Saabakaaki kitiibwa webiri webiri ndi tekisobola kuvaawo tekisobola kuvaawo kisigala weekiri naye kiremye ensi oluusi n'abantu abamu okumanya bambi nti ebintu ebimu nga byali bya nnono nga byadda bikyuka bukyusi n'ambeera bwe tuva ku digito ne tudda ku analogo tekitegeeza nti ebyali bikozesebwa ku digito byagenda TV ze twali tukozesa zakyuka naye ne tusigaza nga tukozesa TV kitegeeza bwe wabaawo ekintu ekikyuse mu nsi okukyuka kwako kuleme kubanga okusaanawo kwakyo nti kyavuddewo nga bwolaba kati tunulira embeera eri mu Bwakabaka bwa Buganda nti Ssaabasajja ng'omuntu agamba embeera gyalimu tetugitegeera naye tuddayo mu mpisa yaffe eya Buganda Abaganda bakolanga batya amawulire gatuukanga katya erifa abantu aba bulijjo kuba gwaba mutendera munene kye bayita Obwakabaka kyanjawulo ku Buganda Obuganda bubeeno wansi nga bulinze wabuli Obwakabaka kitikkiro ekyawaggulu ekitwambulirako ensonga zonna Obuganda bone bulembeka kyekiva mu Bwakabaka kyova olaba bwe buva mu kitikkiro yonna gye buvudde ne bukka wansi bwe tusanga Obuganda obutudde ku ttaka lyabwo kyova olaba nti amaanyi g'Abaganda bo ttaka so nga ate amaanyi g'Obwakabaka Buganda olaba ebintu ebyo nti birinkwatanye kalambi nabbira bwe tuba tutunulira obulamu bwa Bassekabaka bonna ne Kabaka tusimbula ne tugamba nti tutunulira nnyo omulembe gwa kintu kuba gwe gwasinga okutegeerekeka ennyo lwaki nti gwe mulembe ogwateekawo embeera wakati w'Obwakabaka obw'emyoyo obw'emisangwa nga gyeyoleka nnyo mu lwatu ne tudda mu bulamu obw'abantu obuntu nti Kabaka ono kajje mu kifaananyi eky'omuntu ategeerekeka obulungi naye nga zze n'ebyamagero nga zze n'ebintu ebyanjawulo abantu kuba nasobola okutegeerera amaanyi g'Obwakatonda muleme gamba nti omusango gwajja ne gwogera naye kati guno guyise mu muntu kyekiri ekyaddayo eri nti Katonda yagamba lwaki sindika omwana wange Yesu Kristo abantu basobole okutegeera amaanyi gange nga gayolesebwa mwoyo omwana owange kyekimu kyekyali ku Buganda nti kintu teri amanyi nti semanya yavaawa semanya yavaayo ne bakugamba yava Abisiniya wano kintu wawano sinti yava ku mawanga najja bwe tuva ku kintu tudda ku Chwannabaka tudda ku Kimera tudda ku Ttembo tudda ku Kigala tudda ku Kiyimba tudda ku Kayima tudda ku Nakibinge tudda ku Mulondo tudda ku Jemba abo Bakabaka 10 abaaso nti ono yazaala ono nazaala ono kintu bwazaala Chwannabaka ate azaala Omulangira Kalemeera awaŋŋanguka agenda mu Bunyoro Obuganda ne busooka bufunamu awo
ka break ne bumala ne budda Kimera nga akomyewo bamuziza awe bwatandikira okukola ki era abenkima we bajje ekigambo ekigamba nti abenkima ffe bajjajja ba Buganda ekikyamu naye abaana bonna bakuze bamanyi nti abenkima be bajjajja ba Buganda tolina kijonza kumatiza muntu nti abenkima si be bajjajja ba Buganda naye nga si be bajjajja bani bajjajja kakati gwe Obwakabaka butandikira ku Kimera bwatandikira ku kintu kakati ono yazejja abatyanga asinga oli okufuna ekitiibwa ekyobwajjajja ogwe tutunulira obwajjajja tutunulira luberyeberye kati abenkima omulimu gwabwe nti Katumba omulimu gwe yakola kwe kuwonya omwana Kimera okuttibwa ng'aliwa nti yagema era kyekyamutumya nti mugema yagema oli omwana obutattibwa kati ekyo tekikufuula nti oli jjajja wa Buganda wabula kikufuula okuba nti wali obwamugema mwalya bwamugema mwataasa obwajjajja buddayo ku lubereberye saagala eyo tusooke tuveeyo era manyisi we weetaaga ennyo eyo wala nnyo eyo kakati njagala tusooke tuteme kuva ku Muteesa tu taata wa Muwenda Mutebi amawulire g'essanyu omumanyi bakabaka bange nzize butamanya Buganda bwange obulamu bwa Kabaka Muteesa Frederick Luwangula bwatandika nga bwa ssanyu nnyo mu myaka egya 1924 nga yakamala okuzaalibwa ssanyu lyali lingi amawulire gabunye wonna nti Obuganda bufunye omulangira tani amuzadde nti ye mukyala Irene Drusilla Namaganda tyazadde nti akubyewo eddenzi Obuganda ne busanyuka nga bazadde Muteesa naye mu kuzaalibwa kwe bambi bwaliwo okusomoozebwa kw'amaanyi tyazaalibwa mu kaseera nga waliwo embeera y'Abazungu nga bali bubi ate taata we awo twogera ku Daudi Chwa owokubiri nti obulamu bwa Daudi Chwa bwali mu kaseera akazibu Abazungu kasaba bamala okutta Mwanga ekyo nkisaako emikono nti bamutta ne bamalayo okumusaanyaawo tebaava mu Buganda ne beeripa be Daudi Chwa bamubeeranga ku pembeeni tebamukiriza kugenda mu Baganda nnyo kuyingira mu bantu be kuba baali bamaze okuloza ku maanyi g'Abaganda gigaliwa kyobula babasawo ne bamuteeka ne bamusibira ewakaawe nga talabikako mu masaza ge 1935 36 37 38 iye paka 39 lwe yakisa omukono nga tabamukiriza kutambula bamugamba toyina kuva wano mu lubiri salama beera wano abakoze ekyolwo anti yali ayagala akole Buganda byeteekeddwa okukola nga nabo bagamba olina okukola n'abakyala wa Bungereza byayagala okole yali atandise okubeeramu okumanya nti bamukozesa ebintu byali tamanyi mu buto nga bugamba nti Kabaka Daudi Chwa yasayininga endagaano ya 1900 nga taliiwo omusajja wattu omwana gwe bazadde mu 1997 myaka 3 aba talina kyakola kakati mu kugezaako okugenda nga atebuka abantu bano bamubeera pembeeri nga bagamba asobola okulagira Abaganda bano ne bakola wano ekitali kya bulijjo ne bakola ekikyamu yensonga lwaki Muteesa baami mu kumuzaala waliwo akaseera akazibu mu bulamu bwa kitaawe taata wa Ronald jjajja wa Ronald wakati ono nga ye taata we Muteesa gwe twogerako ye bwe yazaalibwa embeera teyali nzibu nnyo ssanyu libaawo Buganda ye esanyuka buli wetufuna tufunye omulangira bwe tulaba ku Kabaka tusanyuka eyo nnono yaffe mpisa yaffe teri muntu anyiga nga alabye Kabaka olekanga mulabe wa Bwakabaka era omuntu yenna amanyi obulamu bwa Muteesa agoberedde nnyo obulamu bwa Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri baffe ekifundikwa ky'ennono Muteesa bwe yamala okuzaalibwa ku myaka 18 ne bamutikkira okubeera Kabaka ng'oggyeko nti Abakabaka nga azaaliddwa olwedde ti Obwakabaka entebe Namulondo tesula nga tekuli agirinnyeeko yagirinnyako naye yadde yagirinnyako yatanaba kuweza myaka gyasalira 18 gimufuula muntu mukulu asalawo nti akola byateekeddwa okukola wabula bwe gyawera emyaka 18 ne bamuteekako Namulondo 1942 yazaalibwa 24 18 ne bamwambaza n'Abazungu bamugaanira okwambala embugo ono Cohen gwempulira yabirimu kati Cohen ate yali tanaba kujja bamwambaza ebyabwe ebikanzu ebyekizungu batyaki nti Buganda erina amaanyi
nti omuganda oyo asobola okukwata wano ku kanzu ekintu nekivaamu nekimutuga bali bagezesa dda Buganda bali bagyetooloola dda Buganda yava dda ng'erina amaanyi Buganda y'amaanyi gaayo ne bw'oba otunuulidde butunuuliza nsi noddayo ku nsi nti ono Europe ono Africa ekigitiisa ennyo abazungu eriko nnyo amaanyi g'obwakatonda ekyo kyo kyekyenjawulo ebimu ku bintu ebyekusifu ebiri emabega wa semazinga wa Africa eriko amaanyi g'obwakatonda ekyo kyo ekisinga semazinga zonna ekyokubiri esinga semazinga zonna obugagga Africa nti mu nsi yonna Congo yaffe yesinga obugagga Buganda byensi esinga okuba ne katonda ow'amaanyi bakizuula era mwewulira nga bagamba Uganda is a part of Africa okimanyi nti yali Buganda nga tenafuuka Uganda tutuka 1894 tukola endagaano y'obusuubuzi Bungereza nga tuva ku Bajamani sebo batutunda na butunzi bayi tebalinawo kasente ka mu nsawo ne batutetenkanyaawo Jamani yali etutwala nga tuli mu mukono gwa Bajamani Bungereza ne gamba tukoze eta ne bajja ne bakutula deal swap ne batutundamu eri kazinga kali eyo ne kali Herigoland tweete ne bakola ya kalagaana aka Herigoland kafo kalimu amafuta eyo ku nosisi ne bagamba kati mutuguze mwaka akatundu kati tukutule deal tutandiko subulagana ne Buganda bwe bajja okusubulagana naffe awo tujjawo eri ayije yako tufuna aibe yako kati awo Buganda wetandikira n'abakyala wa Bungereza oba Bungereza ne tukola kate emyaka ejawere 68 okutuka etwafuna obwetwazi tofuna obwetwaze siku muleme gwa Muteesa okubiri gwe twogerako kakati ebyaliwo wakati awo kubanga bamaze okutikkira kabaka byali bingi Muteesa okubiri byali bingi mwalimu obwediimo ye kabaka wa Buganda eyaleetako obwediimo obwali obw'amaanyi tolaba ekyali mu 29 wano mu Buganda twalina wano obwediimo namba 8 namba 9 abo basemakula mulumba bwe bakulembera nga buzibu nnyo naye nga byonna byava kuki kabaka yajali nenge jayagala okutambuzaamu obwakabaka bwe Muteesa okubiri nga nene abakyala wa Bungereza ayagala tutambulire ku byayagala tukole kabaka yalwawo okutegeera kiki kyalina okukola mu butuufu bwakyo kubanga okuva nga akyali muto abasajja bamuwambirawo nga baagala asomere bweru nga buli kimu kyabwe okutuuka omuyingiza mu ggye n'abakyala owa Bungereza n'abeera mu ggye eryo byonna baagala ki bamubuza okutabira nnyo n'abantu be kubanga balina ebigendererwa ebyabwe bali bamubuuka eno story nnene ngazi bwe tugamba nti tujja kugisima okuva gyesimibwa nzito ate erimu ebintu ebyekusifu nali ngamba abaana awo nti mukimanyi nti ne bwoba olina ekyapa toyina ttaka emboozi yonna esimbukirawo toyina ttaka obeerawo obubezi bwoti olisa kyapa nkirina simanya ninaki ettaka tujja kuddawo awo ku ndagaano yennyini ey'olwenda okuva n'abakyala wa Bungereza luyajja bwatibedda era kyovulaba nti ebintu byonna gavumenti ya Bungereza byeyalina bwe yali egenda kankozesa ekigambo ekyo bwe yali egenda n'ebikwasa gavumenti enkuumi yeeriwa ye gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni kakati abaana betujja okubabuulira ekirungi nalina akamalo kikola ku mpewo wiiki eri amawulire ne gafuluma wiiki eno etteeka liise bw'oba olina minerals ku ttaka gavumenti eyinako ebitundu 7 ku 100 wano n'oli natwalako gwe nnyini ttaka gwe gwawo oyinako 5%. Kati nja kukisima ekyo abantu bategere kyavaawa lwaki kiri bwe kityo kyavaawo ekyo bw'otandika okutambulawo ng'olowooza nti oli mugagga oyina supermalizo z'ettaka 4 naye nga sizizo era nga tolina naye ng'ogwapo ogulina ogupapula tuli ku bulamu bwa Kabaka Muteesa onasonyiwa ogendawo okwo kubanga ensonga eziri mu Buganda ensonga eziri mu Buganda za bukulembeze ensonga eziri mu Uganda za bukulembeze ebiri mu Buganda olwaliro obukulembeze Kabaka nikugambe kyekitikkiro ekikulu tusooke tuddeke mabega Muteesa tu afuuka di president at the same time nga ye Kabaka mu 63 okutuulira ddala nti kati atudde zaalinga mwenda ogw'ekkumi 1963 nga wayise omwaka mulamba kasookedde tufuna obwetwaze naye kakati nga tetunnatuukaawo kufuna bwetwaze obulamu bwe bwasinga kuba buzibu wakati nga yakamala okutikkirwa nga kabaka n'okujja okutuuka mu ntalo ayingire ku bwakabaka oba afuuke pulezidenti waliwo olutalo kubanga abantu bo tebamanya nti kyali kipange bupanzi
nenga ate basaana bakimanyi nti Bungereza lwaki yogitunuliranga prime minister yasalirawo ensi nga n'abakyala yabeera bibye kitegeeza bayawula ebyobufuzi ku Bwakabaka wane waffe badde nga batwabyawula okubyawulawo Buganda ebeera mu byobufuzi Buganda tebuli mu byobufuzi kasita wazze bwe tunaabira wano ng'otegedde nti ensonga zonna ezeekuusa wano kuddira mpisa zaffe ne zibaako engeri gye zeekuusa ku byobufuzi era byebimu ebyali ku sitole ya Muteesa okutuuka okuwaŋŋangusibwa eddoboozi lya Kabaka libadde ne Kabaka atiibwa Kabaka atiisa Kabaka okusalawo obusazi nti oyo ali ku bukulembeze tajja sulako enkya kisoboka lugamba bugambi ne kiba amanyi ga Kabaka kintu kinene nnyo ate bwe kijja kuwa Buganda kinene kisinga n'okuwa Bungereza nakugamba bazaawo Bwakabaka wano mu 93 abakulembeze ab'ennono nga bo bwe bagamba nti bazaawo abakulembeze ab'ennono mu constitution babazaawo owankola aliwa amaanyi gwe bagerageranye nti owa Buganda omugerageranye owankole gerageranye owa Busoga si kubayisaamu maaso naye ojja kwekanga nga kiki ekiri wano mu Buganda ekiki lwaki owawano lwaki waliwo enkizo lwaki kati abantu balina okusooka okuzibula bwe bati amaaso bagambe Kabaka abadde taliiwo naye owulira nga nsirifu vaibu ntono lwaki wano kiba kyamaanyi kitegeeza obukulembeze bwa wano obwa Ssaabasajja busalawo kinene nnyo ku bufuzi bwa wano obw'ensi kitegeerekeka ekyo abantu bakole ki bakyawule bategere nti Kabaka amaanyi ge ganjawulo nnyo obulamu bwa Muteesa bwatandika okubeera obuzibu nga yakamala okulinnya ku Namulondo mu butongole nga awezezza emyaka 18 egy'obukulu mu kumutikkira omukolo gwali gwa kitiibwa agende naggala binga empisa yaffe bweba olutalo olw'ebirumbilumbi yalulwana olutalo olw'olwana n'Omutakassemanobe okukakasa nti kati osaanidde okubeera omulangira anasobola okulwanirira entebe y'abajjajjaabo wamu n'okukuuma abalangira n'ebitiibwa byabwe Muteesa bw'amala okujja ku ntebe abazungu bamusalako bamututta asomye tugenda okuddamu okulaba ku Muteesa wano embaga nga zitandise okutinta omanyi Muteesa yali musajja nnyo yayagala abakyala nga ba Luganda ababiri mama wo nali mwenda mutebe w'okuli Sala Nalule yali muganda wa Damali oli yali wa Damali na Maganda Damali Sisosonkole baali baana ba Luganda nga Damali ye mukulu nga Sala ye muto kati basisinkana awo buddo kuba yasomera awo kati mu kusinkana ebuddo yabeegomba nenga Kasaala bambi kalungi nnyo era mu kutuuka okuwasa wano nga mu myaka ejana mu 7 awo yasanga akaseera akazibu nga bazungu bamugamba twagala nti owase empeta kati ogenda wasaani Kabaka bwe yajja nga alonda Damali yasooka kwagala Saala gw'abaakuba empeta mu mpisa yafe wano mu buwangwa si kyampisa kujja mwana muwala omuto ku lujja ng'omukulu waali kyovola bekyo kimanyi kyovola babasoka ne bamujjawo ne bamutwala ewa muganda wo omulenzi mannyina ne bamugamba sooka okulire eyo obeereko eyo ng'omukole no ekola ki era bamuteekamu batwalayo n'ekitambo oli amuwasizza amujja ku ki ku lujja kati ne wano bwe kyaba abataka ne bamuwabula ne bagamba baffe wano si kya nnono okujja omukulu okutwala omutongo omukulu kwali nakkiriza n'akikyusa n'atwalayo Damali ne bamukuba empeta n'aba omukyala omutongole then oluvannyuma teerabira Saala we n'amuzza abazungu nga bataddewo embeera nti omukyala ow'empeta yekka yanaabanga omukyala omutongole okusinziira ku ddiini naye nga jjukira eddiini eyawukana ku buwangwa n'ennono zaffe kitegeerekeka yensonga lwaki nti kati rero tulina baffe ekifuudikwa ky'ennono ndamutebye owookubiri nga muwala wa Saala tali mukyala wa mpeta nti Kabaka Muteesa ategeera obuwangwa kyeki nti yaddemu abazungu mwagala nkola ekyammwe ne nange nina okukola ekyange kati abazungu bwe baba baavaawo kitegeeza kati tulina gavumenti eya wakati kitegeeza nti kati eyandibadde nga gavumenti enkumi tugamba nti kakati tulina n'abakyala wa Bungereza yagenda kati tulinawo Museveni tutuuzaawo Museveni tetwagala tetulina kukola Museveni kyayagala tukole Ssaabasajja alina kukola ekiteekeddwa okubanga kikolebwa obiraba ebintu ebyo kakati biri byali bya bufuzi ebya Bungereza bya bufuzi bye bajja ne bateeka mu mpisa zaffe ne bijja nga bikuliramu
era kati bino byolaba ebyobufuzi weebiri tunuulira Kabaka Muteesa ne bakabaka be bonna bakatikkiro baabaliko Paulo Kavuma baali bawaŋŋangusa Kabaka oyo Muteesa. Kabaka asooka nazza Katikkiro ebbali n'amugamba nkubuulire ngenda kuba omuntu essasi mu 66 tuli mu 53 53 bamuwaŋŋangusa ogwo gwasooka ogwo gw'ekifuba yagamba ngenda kuba omuzungu oyo bwe babanga baleese olugezigezi baagala tebasoose na kunneebuuzaako baagala nsayininga ekipapula ku kifuba nti Buganda ebe nga yeegasse wamu n'ensi za East Africa n'abakyala azigatta omugeto bafuge nga bwe baagala nja kumukobesa. Katikkiro ng'ate tajjako asabyama ng'asooka asirika Cohen olwajja bw'ati Kabaka nga yamwetegekedde dda Muteesa yayimuka namu ku katebe n'amugamba time up. Yayogera kigambo kya Luzungu bigambe time up ekimala tukoye agamba Benjamin Cohen n'amuddamu Cohen n'addamu n'amugamba ogambye eki kati okubanga gw'ogambye okuva n'olwaleero tokyali kabaka n'abakyala takumanyi n'abakyala yalamula wano otyo awo entabuko bwekola ki bweva n'alinnya Zaalwango maama bamugamba nti olutalo lubadde wali ekigo kibunyose Entebbe nga batwala Kabaka ku kifuba muwaŋŋangusa olwagawulira amawulire yafiirawo baana n'alinnya n'afa n'agenda naye nga buli omu amanyi nti n'alinnya mu byennono aba n'enkizo byamaanyi nnyo okusinga abatudde mu Ntebbe bimu ku by'amanfakiti ebya Buganda ebyenkizo ebikusi ebitamanyiddwa nnyo era nga tetulina kubigira. Omanye ebintu byonna ebisinga ebyenkizo ebya Buganda eby'obutonzi byonna bikeekeddwa n'ebyali ebituufu mu Bayibuli byaggyibwamu ne biteekebwa ebitabo 14 ne babijjamu 7 ne bataguteekamu nti amazima gaffe gano gwe tunaagategeera ge gakuuma ensinga erimu ki emirembe naye ate abantu abamu tebaagala mirembe kati amazima tebajja gateekawo. Obulamu bwa Muteesa ne butandika okutambula bwe butyo n'asigala ng'ayimiriddewo ku lwa Buganda olw'abantu be ng'abaagala bamuwaŋŋangusizza ye gavana yalowooza mwalimu akabinja k'Abaganda nga bamugamba nti gwe Abaganda baagala nnyo Kabaka tebamwagala kati gwe mukwata olabe ne bamukwata Abaganda ne balyoka batabuka Cohen bulijjo bannimba mbu kuba baali bamulimbye nti basobola oleeta George Mawanda Muganda afuuke Kabaka Abaganda ne babigaana ne batabuka ne bagana nga bwe wabiraba emboozi eyo buli omu agimanyi ebirevu ne bagana omusala paka n'abakyala ne baagala omwokya ne bamugamba kalajje yali agenda okugulawo egundi ebbibiro ly'amasannyalaze ery'ejjinja ne bagamba wajjira wano tumulina era bwe yajja yatuukira mu maka g'abannaabwe Entebbe mu State House bwe yavaawo yadduka buddusi n'agenda ku kiriro n'abuuka n'adduka bo baali bamaliridde nti ate si bamuvumba gatere bakoleka ate abedda baali tebasaaga si abedda omuganda wedda tayawukana na waleero tebaawukana Muganda wedda nga baali omuganda wedda tayawukana na waleero tayawukana asobola okwawukana ku birala naye nga si ku Kabaka omuganda asobola okwawukana owedda n'owaleero ebyo tubirabira mu nneeyisa mu njogera mu nnyambala n'ebirala kati nti waliwo ebyakolebwa ngedda kati nga tebikolebwa naye mu kwagala Obuganda no Kabaka munda tekisobola kubavaamu kisigala nga weekiri ne bwe baba Banyolo era baagala Omukama ne bwe baba Batoolo bamwagala teri nsi teri ggwanga litaagala mukulembeze wali wannono kubanga olayini lwabwe bwe waba amaanyi gaabwe ebyama ebiri mu Buganda olwaleero ebiri emabega ebyekusifu baba bitaganjula babimanyi era bamanyi obuzito bwabyo era mu kubikwatako bamanyi engeri gye babikwatako bamanyi nti Buganda erina amasannyalaze g'okwatako ne gakola ki ne gakuba babikwasa luggumugumu era babikwata babitya kwatayo mpola ateekayo omugono mpola alabe ekiddirira bwe mutanyega ng'ayongeza naye ng'ani atanyega ku Kabaka we taliyo. Obulamu bwa Muteesa paka 69 anakawala ka Nabbosa Rehema Nabbosa bwe babiteekawo nti
yawadde kabaka kawisiki ko kabaga kamazaalibwa obulamu bwe ne bukomaawo naye nga abantu twetaaga okubawa ku versions ez'enjawulo okusinziira ku lipooti ez'enjawulo. Tusooka tuli nga tonnagenda awo pulezidenti awo kuba ali ayingirako 63 jibe 3 paka ku 6 24 gwakutano kitegeeza gye emyezi ebiri mukavuyawo obota musikako atya ngawe wabiraba okujjako kwa kabaka Muteesa okumujja ku ntebe wano kwe kulumba olubiri ng'apanze omuduumizi omukulu Idi Amin Dada Field Marshal n'amugamba lumba kutumye ku mission genda kabaka tasula mwagala mufu musajja wattu nga bumanyi nti ensi eno fe tugiraba ne tugitunuulira naye yagikola yali n'obuyinza lwaki singa Amini yali w'amaanyi nnyo nga ne mundu y'amaanyi nnyo yali tajja kusukkawo kabaka Muteesa naye Katonda amaanyi gali gamuleetera okutoloka akulubuse omugongo gukulubuse afunye enkovu ezitagambika akyusizza amannya nga awaŋŋanguka okugenda okusala ensalo amubuuza gwani nti nze Kikaabugo imagine kabaka yayita Kikaabugo naye tuma Kikaabugo akyusizza amannya kusomoka kulaba nga tusala tutya tukusomoke Rwanda tusomoke Burundi ate obwakabaka bwa Burundi ne bwaniriza ne bugamba tusokola bakatukulinyisa odduka okoleki ogende so kali kaseera kazibu nnyo bakatenda abakuumi be nabo bambi bekyusizza amanya embeera yali nzibu okutwalira awamu naye kabaka yasobola okusomokawo paka London kakati njawulo kyeri wakati mukuwaŋŋangusibwa kwa Muteesa n'okwewaŋŋangusa batano mu 3 bamuwaŋŋangusa ku kifuba ng'aganya okusayininga endagaano okukkiriza Buganda ebeereemu ku nsi ezigenda okufugibwa ezeegasse wamu omugeto n'abakyala azifuge bakolenga bwayagala. Abaganda baagala kwesonsolera kapamba kaabwe kapamba nga sente ze bakuwa mu kiro ya pamba ate omusunsuzi ezize ziba nnyingi okugeza tikiro ya pamba bakuwamu 2 ate omuyindi amusunsula bamuwa meka kati nga bo bagamba kati lwaki tumwesonsolera n'ataano ne mugatuwa mutuwa 5 mutuwe ne 2 tufuna 5 mu meka kali kamanyira Abaganda tebaagala bamanyira tebaagala bajoga kuba bagagga sibana ekyo kyo kibalimu Abaganda bagagga mu 1835 omusajja yali Bungereza eyo Prime Minister Mulamba bamuyitanga Macaulay yakugamba nti twatambula ne tutambula ensi eno yonna ne tutuuka mu nsi eyitibwa Uganda bagitanga Buganda bo twatuuka mu nsi Ganda naye ng'ensi eri temuli mwavu twewuunyanga obugagga bw'abantu bali mu butuufu nga tosobola kubusaanyaawo okuleka ngo bajjeeko amaanyi agaabwe ag'obutonde amaanyi ag'obutonde gano batandika okugalwanyisa nga baleeta ensoma n'enjigiriza ez'enjawulo abaana ne bagenda nga babyerabira bwerabizi era omwana asobola okukula okuva nga muto n'akula nga tamanyi nsi ye kyekyeeri omwana akula n'omuzadde n'azaala naye okuba lwafunye olubuto mu butonzi igwe mu Buganda wano embeera z'omukyala ng'ali lubuto zina amaanyi gezooleka eri kikyonoozaala kitegeerekeka bwe wali osoma mwasoma ku genetics n'osoma Mendo Grigori ng'omusajja kakulu nnyo nakinkumu mu genetics akugamba nti XY sperm eno bwegira bwetyo ozaala omwana muwala na mulenzi ne nababuuza ne mbagamba kati kulozo ezo ze mwogerako jiini zammwe ezo ze mugira wowe mukiragira nti omukazi alina obusobozi obuzaala ttimba n'omwana obengo nekulira munda muki mu lubuto kubanga tokiraba wano omukazi n'azaala yazadde ttimba n'azaala n'omwana mu sipaamu mulimu katimba ko omusajja bwe kagenda kafuminga sipaamu kati bone abantu bone ako bakeerabira nti waliwo obuyinza bwa Katonda ng'alagira ekintu nekikola ki ne kiba kati amaanyi ago gasinga kutiibwa nnyo mu Buganda era Buganda yensi esinga okubaamu ebintu bwe bityo ono yazadde ttimba numa yazadde sebikuuno yazadde kino yazadde empuuga omwana bw'azaalibwa ng'eriiso erimuliraba erimu teriraba oyo mulongo emunye nga temuli oyo mulongo era ayina ensonga lwaki yazaalibwa agomanyi ga Buganda ameekusifu abaana ge bakula okuva mu buto paka lwafa nga tategedde kitegeeza kati Buganda yaffe ebintu ebimu bigenze bikyuka bambi lwakubanga bamu tebamanyi bumanya nti balina bikola bitya ekibisudde ekisookera ddala bantu kuba na buvunaanyizibwa bwe bawadde nga tebamanyi kiki balina bukoleramu
ekyo ngena kyogera kamera yene tula bulungi otunule mu kamera kisudde ebintu ebisinga wane waffe bantu kubawa buvunaanyizibwa naye ng'obuvunaanyizibwa bwe bamuwadde tamanyi alina kukola ki ekyo nkikugamba nga nkakasa abantu bonna abasinga be bawa obuvunaanyizibwa nga bwakukola mirimu gya Bwakabaka abasinga tebamanyi gye bakola nti omutongole akola mulimu ki ow'omuluka akola mulimu ki Saabataka onaakulira abataka bonna nti owakasolya k'enkima obuvunaanyizibwa bwo buliwa mutuuza abazzukulu b'enkima emirundi emeka mu mwaka weddira kigwe weddira ndiga oli muzzukulu wa Luwomwa mirundi emeka jjajja gyabakubiriza nti bannange mujje tukolemu wano ku gundi ab'endiga yonna gye muli omwaka gusobola okugwako n'okwata ogwokubiri paka lwofa nga togendangako ku kitebe kyammwe jjajja mmwe Luwomwa yavunaanyizibwa ku mmwe abazzukulu mwenna era wano Buganda bwe yayisizanga eddoboozi okuzuula buzibu ki obuluma abaana b'ekika buzibu ki obuli eyettaka balibba kati Kabaka tamanya bambi nti oba n'ettaka balikola ki balitubbako naye nga Ssaabasajja Nkulopere ettaka balitubbako abalibba si beewala si beebuziba baganda bannaffe batubbako ettaka beeni bakikola mu bugenderere bakikola mu kutiisatiisa naye bakikola mu butamanya bwe bakuwa obwami mu Buganda kikulu nnyo n'otegeera obuvunaanyizibwa bwo bukomawa awatali wawo togendawo essaawa ya leero ekiri mu ggwanga kati kya Katikkiro otunulira comments n'owulira Katikkiro mbadde mulabako olwaleero ku BBS nga ayinako kyayogera naye obuvunaanyizibwa obwa Katikkiro bukomawa ku Kabaka kubanga Kabaka alina obukulembeze n'obuyinza obubwe alina kabineti etuula naye Kabaka yalina abantu abavunaanyizibwa ku buli kimu si Katikkiro nti bayomba akola ki nti oyo bagenda okuzaalisa baka Kabaka ne tumumanya nti ate batabalugave baliwa nti ffe batuuza ba Kabaka nti ab'enkima mwab'enkima muli wamujje mwe bamugema nti mugema muntu mukulu nnyo wano mu Buganda si yakuuma mugema obuvunaanyizibwa bwa mugema nno obukulu mugema alina obuvunaanyizibwa bungi lwakuba nakyo kati nakyo tukitunulira ng'ekitaliiwo kiriwa obwamugema kati nabwo tutunulira ng'obutaliiwo buvunaanyizibwa buki obuvunaanyizibwa bwa mugema kwe kugema ebyo byonna ebikyamu ebyandibadde bituuka ku Kabaka mu bw'omwoyo buli Buganda erina ekitundu eky'omwoyo Buganda erina ekitundu ku bwensi mugema agwawo yonna kati agwa ku bw'omwoyo agwa ne ku bwensi nti mugema ye muntu ku bantu abana abakakasa nti ono Kabaka asaanidde okubeera Kabaka mugema yasookera ddala yabeerawo n'agamba nti kakati nkusumika ddala yeggwe kimera kamusumika oluggo luno okukakasa n'okujjukiza Obuganda nti yeggwe kimera yameze Obuganda kuba obwamugema bwe buva obwammwe bwe butandikira ab'enkima oyo n'abeeraawo kati mwabenge ye Kasujja ebusujja ti yeggwe musawo wa Kabaka nti yeffe basawo Kasujja kakati gwe olina okujja otutegeeze nti bannange muli eyo mukimanyi Obuganda empologoma teri mu mbeera nnungi netukimanya Ssaabakaaki yaliwa Ssaabakaaki ye mukuumi wa beene kikyayogera ejje eryo lyogera ki ku Kabaka waliwo eyalumbye olubiri waliwo ekitali kikyamu najja naye omuntu bw'abanga ali omu nga yeggwe mwogezi yeggwe muwanika gwagereka emisolo gw'otuuma abaana b'ekika amannya gwasoma obubaka ku bafudde gwakola postmortem awo wabawo ebibuuzo bingi kitegeeza ensi Buganda okubanga nsi nga bwe tugize tugimanyi be bantu okusigala mu buvunaanyizibwa bwabwe nga babukola mu ngeri eyo yennyini esaanidde kyangu nnyo okutereeza wano obwaffe Obuganda ne buba nga bulungi nnyo kitono nnyo abantu kumanya bumanya nti tulina kukola ki tutandikire mu bika tugambe nti engo eriwa bazzukulu ba Muteesa Asira muliwa ab'Enkerebe bazzukulu ba Kidimbo muliwa mujje tusalewo tukole ebyaffe okuva buli district kati buli saza kuba Buganda kati temuyita district petugayita masaza
buli saza likwata abantu baalyo tutuuze gombolola ku gombolola abenkere bwe mulimu mukuŋŋaane tukoze tutya kiki ekiri ku ttaka ettaka ly'ebika ligenze kyo teririiwo naye alijjawo takusi akulira ebika bwe tuba nga tuliddirango kitegeeza ffe tulina obuyinza ku ttaka lyaffe kakati ate gwe atali wa kika lwaki ate jjo otusalirewo ku kika bw'obanga si gwe saabalangira kyekikutwala okuyingira mu nsonga z'abalangira obasalirewo osalawo biki nga abalangira nabo balina obukulembeze obwabwe ekiyimirizaawo obwakabaka ekisooka zembiri z'abakabaka bali ababa baavaako kimu ekyokubiri abambejja n'abalangira mu buno obwensi ba mu bwemyoyo kuba obwemyoyo bwo bwekola bwokka kitegeerekeka kitegeeza ekyo ekintu kikulu nnyo nnyo ebirala byonna tubizanyireko naye nze ngoberera nnyo buli ekiba mu Buganda nalabakaawo omumbejja n'alinnyawo amasiro g'e Kasubi Namika Beatrice ng'akaaba amaziga nalumwa amasiro kigambo kya Luganda nnyo olwekusifu amasiro yes kyetuterekamu enjole z'abakabaka naye mu bulamu bwa bulijjo gaba malaalo kale newuunya omuntu okugaana Faluka ogenda okuula omuddo ku malaalo ga kitaawo kirowoozeeko nga ggwe nga omuntu ogambe naye ddala baŋŋaana batya okgenda ku malaalo ga taata okugakuulako nga kisinziira ni gwe bagaana mulekwa kati nalinnya tolinawo kitwale nti abaana b'omugenzi namwandu omugaana okgenda olaba ne wano mu nziika zino nga tuziika wano muzaata bannange afudde ina lillahi awumule mirembe abaana baliwa abaana bajje bakube ku taata waabwe eriiso ebivannyuma ate situlabako ku baana emikwano newe gitakola ki newe gitajja n'omukulu w'ekika bayinza omuleka naye bamulekwa kakati bambi n'abaana nabalaba nga bagaaniddwa okgenda okwegazanyiza mu masiro kati ng'olabira ddala nti kati ekiriwo bambi bukulembeze obutali muntu butamanya buvunaanyizibwa bwange bukomawa obwa toli mulangira ekikutuuza ku mmeeza y'abalangira kiki leka abalangira basalewo ensonga zaabwe ng'abalangira ate era kikakata kubalangira nabo okuwasa abalangira ekitiibwa bamanye nti ye mukama waffe bamutegeere ne saabalangira kati bw'osanga saabalangira nga tasobola kukwatagana n'abalangira awo nawo wabaawo obuzibu kubanga buli wamu wabaawo ebitaba birungi ng'obukulembeze bwonna ebukola ki obukulembeze buzibu Simon taata tujja funa obudde tubeere nga tukwatagana naye njagala tumalirize ne kano ku bino byonna ebiri mu ggwanga leero ebiriwo mu ggwanga leero byaliwoko ebiri wano mu Buganda byaliwoko ebiri mu Buganda wano leero byaliwoko nkugambye okuva mu 1936 37 38 ku Daudi Chwa byonna byaliwo nga aliko omuarestingi bamuarestingidde wakati bamwagala agende mu bantu kubanga yali alina obusobozi obusobola okusazisaawo ensi n'ekyuka Chwa abajjajja wa Muwenda Mutebi kitaawe Mutesatu ebyamutuukako obwediimo obwo bw'owulira obwali bwagala federo namba 8 namba 9 okwekalakaasa kwakola ki tewali kiri wano nga tekyaliwooko okuva ku myanga ebintu bizze biddiringana naye Abaganda kati bagezi bafuna ekyokuyigira ku mirembe emirala buli kintu lwekibaawo kyandibadde kirungi omuntu n'afunamu ekyokuyiga osomera ku buzibu obwaliwo ku kiri n'ogamba kisobola okuddamu ne kiba nze mbadde omu ku bantu abeesunga okulaba ku baffe kuba nakiteeka mu bwongo bwange nti buli otuba nga tulina fayinolo z'amasaza beena alabikako namulinda ekitende nesimulabako nebongezaayo emirundi ng'esatu nesimulabako nze beene wange ngaali aliwa naye nga mabira ko twasooka ne tufunamu awo amawulire nti aliko Nairobi ajjanjaba alina obukosefu which is okay newanira kyandibadde kyangu Obuganda ne babutegeeza nti bannange empologoma kosefu ne batamuleeta naye ng'Obuganda butegedde batutegedde si nsonga nnene nnyo nsonga nnene okubategeeza ebintu ebyo nsonga nnene ng'erimu ebyobufuzi nsonga nnene ng'erimu ebyobufuzi teri amunenya ng'omuntu naye bye biriira bye nkugambye bano abantu Abaganda tuli bangu oli mwangu ne banno bangu
bw'obakwata mu ngeri gy'oteekeddwa obbakwatamu. Nakugambye ebirala obisaagirako, ettaka lisaagireko kubanga byo bibuzaabuza bibamu oluzungu luki lungi. Naye kye balabako ekigambo kabaka tebaagala nakizunguwaza nti kingi, kyo kisigala kabaka mu capital letters. Okimanyi kisinga ne kino eky'oluzungu amaanyi. Kisinga n'ekyoluzungu amaanyi. Kakati kiri kyo ofuna engeri gy'okiwumbawumbamuuko nti bannange tuli wano bwe tuti amatikkira gano tugenda gagira nga tujjukira kabaka okubanga amaze kunamulonda ebbanga bwe liti oba emyaka 66 kasookedde aba nga ali mu nsi muno naye tagenda kusobola kubeerawo. Kale aliko emirimu emitongole kale tulimbe tubeerewo tujja kugamba Kasaba atugambye nti alina emirimu emitongole gyaliko tisobola okukola ki okutegeerekeka. Naye mu kuleeta baffe kyaleese ebibuuzo bingi. Social media nagitunulidde ng'etokota ng'ewuuma yatokose. So nensaba obwakabaka bwonna abambejja n'abalangira abakungu ba Ssaabasajja mwenna ab'amasaza mwenna ab'emituba mwenna abataka b'obusolya abaana ba Buganda mwenna abazzukulu ekimala kye tukoze ebifaananyi ebitambudde balekerawo bimala banna mulekerawo. Kabaka Daudi Chwa yayagala okulagako abantu nti tali bulungi. Daudi Chwa naye abazungu nga tebamuganya. Kyovula bw'olwali okutoloka bamuvumbagatira buvumbagatizi ng'ayagala kudduka alaga Abaganda nti ndi mu buŋŋambe era baategekako n'embaga ey'amazaalibwa Daudi Chwa tubagambe Daudi Chwa jjajja wa Muwenda Ssaabasajja ogerako munnange naye bamuwamba myaka 4 bamusibye ng'ayagala okutegeeza Obuganda nti ndi musibe naye nga talina ngeri gy'agambamu bantu. Omanyi abantu abamu kati bali observant nnyo. Abantu batunuulidde ekya Ssaabasajja kuvira ddala wano ku mukuumi nga amulagawo okuyita n'ayita wano. Waliwo point. Wabaddewo point nnyo. Naye nange nagitunulidde ne ŋŋamba era ne neebuuza kabaka teyatuwaddeyo ka sipiika nga bulijjo tutuwayo ka sipiika. Naye nekitegeerekeka ng'omutunuulidde n'ogamba empologoma erabika teri bulungi. So kyandibadde kyangu n'okujjaawo nga bwe tumulabyeko kuba twasanyuse ffe twabadde twagala alaba keeki twabadde twagala alaba birabo na kusiima be baasiimye okubetaabu bwaffe bwabadde kukulaba ku mpologoma. Naye mu kumulabako kyabadde na kyangu nnyo naawe kyosobola okukola n'ogamba bannange empologoma erabiseeko naye olw'okuba nti alinamu ku bukosefu oba ku mbeera bweti tajja kusobola kubaako kyayogera naye ku mulundi omulala tusabe Katonda ali musobozesa. Nojja n'oyogera byonna by'oyogedde babageme mugemese covid tukimanyi tujja kumugema kati tetwetaaga ffe twagala pointi yaffe eri wano. Katikkiro agamba nti demandi nga nnene bannange nga mubanja bingi mumuleete simanyi mumuleete mmwe kanyini mwataddewo wani kabaka wani kabaka wa Buganda. Obuganda bantu na ttaka kuba tetuyita ku miti tuyita wano. Twetaaga okukuuma n'ebyaffe ettaka tulyetaaga libeerewo. Nja kuleetera bwino ku ttaka bino wakutaka tugenda kusima kye bayita Buganda. Njagala abaana ba Buganda okuva n'olwaliro bategeere nti bagagga. Tweyanza nnyo tweyanze Simon njagala kutogende ku mpewo ono Simon bino byayogera abimanyi kuba abeera nabyo abyogera ku radio abisomesa abimanyi ate Ssaaba kaaki kitiibwa kinene nnyo kitegeeza omukuumi Ssaabakuumi akulira ejjezibizi ery'abagalagala ba Kabaka ng'abanyolo balina abalusu mukozeewo kikuukule kyaluneko. Ife nga ffe tetulina okukola kati eddoboozi lyaffe kwe kwogera. Kati mu Buganda ne mu Uganda bwe bakuwa obwami bakusiba mimwa. Enjogera ekyuka nti akuwa obwami akusibye mumwa. Kati jjukira buli ekibaawo bakugamba jangu okyogereko. N'ensonga lwaki nti ow'ekitiibwa Noah Kiyimba bw'abanga ye mwogezi w'Obwakabaka. Ate kati isi yayogera. Kati yandibadde ayogera kuba ye mwogezi w'Obwakabaka. Naye kakati omuntu ye gundi ye ggwe Kiwanuka ye ggwe Mukasa
yegwe nagawonye yegwe bamweyana buli lubala alina obuvunanyizibwa obubwe bwakola ti mama nagawonye mama nabuzaana ku ky'abaana tukoze tutatuwezadde mukasa yambako nga taata yambakaawo dungu tuyigire ku nsimbi gogo gwakutuyigira olinga ngamba omuntu tasobola kola mirimu gyonna mukasa takola gy'abamweyana okuleka nga bamweyana bakoze endagano namugamba nnyambaako ekyo mu bukulembeze buno tukirabira mu bikolwa nti okusinziira ku kiwandiiko ekimpeereddwa Ssaaba Minisita antumye ntuuse bino tokirabangako owekitiibwa Siwanuka Sekandi ng'atwala obubaka bw'amabugo nagamba pulezidenti antumye ndeeta obubaka buno amabugo gano nga bamaze mutuma era n'akyogera nti ntumiddwa so si kwetumiikiriza nakwetuma ggwe nga ggwe Buganda tekolebwa nga bw'olowooza ekolebwa nga bw'oteekeddwa kukola gwe n'ogamba nti emirimu gya Mukaso gyagikola egyakiwanuka ogikole Nambaga yeggwe omu Kasajja yeggwe omu giri egya Nabuzaana giba gya Nabuzaana n'emisangwa gye nnyini bulamu akola bibye okuleka ng'ogamba nti oli Walumbe kuba Walumbe yakyusa amannya Walumbe bw'akutta olwafuuka Walumbe bwakuweza dde ayitibwa Najja kulera ye yeefuulafuula era bamuyita kyefuula alina amannya mangi okuleka nga gw'ogamba nti nze Ssaabakaki ndi Walumbe kakati bwe nakuweza dde nze Najja kulera bwe nkutta nfuuka Walumbe gwatali Walumbe emirimu gyonna okola gyaki tweyanza nnyo baganda baffe bwetyo bwe tubadde ne Simon agenda Simon njagala otuwengayo ka time abaana ba Buganda tubasomese naye kyensinga okwenyumirizaamu ennyo yennono y'ensi onaagituwa ennono y'ensi kale kantu katini nnyo katini kati omwana bw'akategeera addayo nagamba nze ntunuulira abaana abagenda mu makanisa bambi nga balina ebizibu nenseka neŋŋamba bambi olusinkaaba neŋŋamba bambi ekibakozesa ekyo katono bwe kati ke batamanyi ku nsi yaabwe ne bagenda abantu ne babazanyirako ne babakombesa ku ngalo ne beezontowaza ng'oli ayina amaanyi naye nga akantu katini nnyo naye kyasobola okukeera ku makya n'akolera ewuwe n'atereera naye just kumanya amaanyi ga nsi yammwe Buganda eyagala ki okuba omuganda ki ekikufuula omuganda omutuufu kyobalaba omusajja akugamba ffe entondo n'okuzira n'enkwe byaffe byawala ng'oli akikugamba nti kyaffe kyawala n'okuzira kwaffe nti biri mu DNA nti omuganda azira kuba mugagga teyeeguya yalina emmwanyi ze yalina bikindowooza katugambe nti owedda so Simon tujja kufuna time otuweeyo ka time oba otuwa lunaku lunaku ki ku nsi ya Buganda ku nsi Uganda ne bungamba nti buli lunaku oyagala okusomesa ensi tugenda funa time buli lunaku olwokubiri luba lulungi n'olwokuna luba lulungi kineewuunyisa na nnyo omwana wa Buganda n'akula nga mutuufu kale ng'asobola okukanikako ka leediyo n'akanika akamotoka ekyo tekiri beyond twogera ku bino nti omwana asobola osoma nakasigirwa n'azisoma ne nakasigirwa eyo vaayo togendayo nnyo naye waliwo wooviira ewaka ku maanyi g'ewammwe nze we njagala osimbukira nk'oyo okulaba omwana ng'abonaabona olw'obutamanyi okuterera tewetaaga kgenda ku basawo b'egindi tewetaaga kgenda mu kkanisa ya gindi beera ewuwo tujja kukuba ttooki mu baami ba Kabaka okitegeera nti sebo weebuddu oyina pookino okoze muli okoze otya sebo mukulu kweba owessese gw'obubwa obukoze otya otambuza otya abeggombola bakiika buli kimu bakikoze oluwalo baluleese bonna batubuulire naye lwaki ku luwalo wo wabaawo attentive nnyo nti oluwalo lolusolozebwe naye ng'eri wansi ebyayo bifu Simon n'ekirala njagala ojja otukubira ettooki amasaza gano ndowooza omusingi gwazo gaali gakuleeta nkulaakulana okubanga mu Uganda Cranes abasinga bava mu masaza kikulaga ekinti buli saza lyandibadde ly'amaanyi nga tulinamu ne baminisita buli saza tufunayo minisita buli saza tubaamu RDC baliturning officers ne baliturning officers bon natunula ku lukala lwa baliturning officer nenkwata ku maaso tweyanza nnyo tweyanzege baganda baffe kati ensonga za tudde ku nnono ebintu byaffe bifudde ebintu bya Buganda bifa tutunula abasajja ba Kabaka be bakwasa ettaka ligenda ettaka basajja basayiringa kiro sibategeerera kuddala nze sibategeera basajja mmwe bye mukola
competition teriiwo Masaza nti Kyaggwe esinga Buddu nti Buddu esinga tutandikire na mu mazina kale bwe kibanga kyekisoboka paka tunafuna emikwano amakolero tugatandike tube n'amakolero tukomaawo Simon tukomaawo tweyanza nnyo tweyanze ke tubadde powered by Sozo Property Consultant tuli banyiivu nnyo ku nsonga za Buganda kibannange abasajja ba Kabaka mukoleewo kye mukola mu kusitula amasaza gayimuke competition n'abakungu bakama banga ab'emmengo mbagala nnyo naye tutegeere obuvunaanyizibwa bwaffe bwe buliwa olukiiko kuva dda weeruli olukiiko lw'Obwakabaka luba weeruli naye olukiiko lwakolanga bwe mukola ebyo byonna bibuuzo omanyika kati abaana balina engeri gye babakangakanga toyogera ku kino toyogera ku kiri ebyogerwako weebiri kyokka ekitawogerwako n'ekitakubaganyizibwako nnyo birowoozo z'ensonga z'Obwakabaka munda yokka ebyo byo tubikole ki bino ebyobufuzi wawulirako ku President Museveni akantu katambule n'okutambula oyagira n'agamba nti politics is about kutunula mukamwa yes oli politics era ekyo kyo kituufu politics zanya tuzanye n'Obwakabaka tebuliimu nti zanya nange nkole ki bw'ajja Kabaka n'asiima ensonga gy'asiimye bankulu kikolebwa nga bwe kiteekeddwa okukola ki tutegeere tujje politics mu byobuwangwa kubanga Buganda maanyi nnyo Buganda maanyi ddala ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tusaanye tukikuumenga abazire nnyo abaatusooka balwana nnyo entalo alright tweyanza nnyo tweyanzege mwebale nnyo mwebale ddala bwetyo bwe tubadde ne Simon Saabakaaki kitiibwa naye eri ekikanze nkwangalubowa ngo tulibazukulu era jjajjaffe owengo namuwabula nja kutomera ofe byafaayo byammwe naye nja kubikkirira abendiga nja kubabikkirira oba kye mwatukola ku Muteesa twabalozaako naye twabasonyiwa leka tetugendayo tweyanza nnyo tweyanzege bwetyo bwe tubadde mwebale nnyo mwebale ddala tunaddamu olulala